787 078 84 84 98 98 85 85 kanjiddemu 0787 078 84 84 98 98 85 85 sindikawo WhatsApp kyonna kyoba totegedde tujja kuddamu bwangu obw'ekitalo. Eyo namba eri ku WhatsApp kubayo TV okumana ebibasinga oba oli ekikutawanizamu oba oli nti oli kwendo kyotategeire bulungi kuba wano ku radio obwire buba butono osobola okubaweereza ku iwe kyobuuza eyeribwamu wena woyigira nti bana wano nsasubire ndi kino kikoze kitinga bakwirira mwawo yo teva mu ngalo osobola n'okugikubako naye era tujja gikwata kyona kyona ekinakwanguyira. Tuli ku Facebook, tuli ku Instagram, tuli ne ku Twitter, mutufollowingeko, munyige, mutulaikinge, erinnya yeyo TV channels. Bogenda mu Facebook, owandikamu yo TV channels, bogenda ku Instagram, owandikamu yo TV channels, Twitter, yo TV channels, mugende, mutugoberera awo, bebisigadde mujja bisanga okwo. Tulina information impitirivu ku bikutu gyaffe gya social media. Tujja kubeera nga tubagamba byonna bye mwetaaga okumanya ku mukutu gwaffe guno omulungi. Ate maama Zena ng'okali kwigala olwigi mbeka tulina kugema ku kwama buti Zena ndiko abantu ebintu buti firimu dibuni abaana bona wano tuyinza okubanga waliwo abaana bazaana firimu ayenga yandyetaaza okweyunga ku Kibanda Express ngabita mu Paluudu akoza atya ekintu kyolina okola nze ndi kujja kubawa enamba 2 kasita okube eyo ya Paluudu waliwo eyayo TV y'abakama bange ne ya Paluudu ng'oli ni firimu yo oyenda bagiteeyo ebite mu Paluudu eje ku Kibanda Express namba dino doli kuba kuime banenda kuzaanako di firimu yange najina wandika era script aye kamera dambula nzira director kamera eno gidambula abantu abasobola okwida okunzanira kubabula mugaya wena nkwenda okuzaana ku firimu niwe byakulema kyolina okola funa olupapula onipe enyo wandike 0772 796 92 ana eri 0772 796 92 ana eyo webezira kwayinza kati omusaada atuwaire mutieni eyaterezirawo eyatere eri 0754 9 29 83 njiramu eyatere eri 0754 9 29 abo ba Paluudu Kibanda Express ngoyenda firimu yo nenda kuzaana nkoze ntya firimu yango batuuka ku bajja uploadinga batya abo boli n'okubira ife tugemaganye ekintu kino ate ebina Uganda tubize ku level ndala Kibanda Express